Ng'ensonga z'abasawo abagobeddwa ku ddwaliro ly'e Nakawuka zikyalinnye enkandago, olwaleero tutuuseeko ku ddwaliro lino okulaba ng'embeera bw'eri. Tusanze ng'eddwaliro lino liguddwawo olunaku lwaleero ku ssaawa nga 6 ez'omutuntu era ng'abatuuze babadde bafuna obujjanjabi nga kw'otadde n'abaana okugemebwa. Wabula ekyewuunyisa kibadde nti abasawo okuva mu ggye ly'eggwanga be tusanze bakola. Akulira ebyobulamu mu ggye ly'eggwanga Kano Stephen Kusasira atutegeezezza nga bo bwe bazze okuyambako obuyambi. And we come in not to take over the services but to help continuity of the services as the ministry and the district put back respective staff. So we're just putting in a few of the support staff, some doctors, some nurses, some clinical officers, and as you can see, the ministry is already putting in place its own staff, so we shall support them until we transit into operations. Then ye Minisita Mululi Mukasa ngono yavunaanyizibwa ku bakozi ba gavumenti abadde azze okulambula wamu n'okwekkaanya embeera bw'eri mu ddwaliro lino atutegeezezza nti wadde nga abasawo ku ddwaliro lino baawumuziddwa, gavumenti egenda kuyita mu mateeka kw'ossa n'emitendera emituufu okulaba nga bafuna obwenkanya. Kyakoze kyekyo n'amateeka of course mu bintu bino byonna nagagobererwa kwa president ayinza kukola kintu bweru waki w'amateeka. Amateeka gafuga abakozi era getujja okutambuliramu tulabe engeri embeera eno yeneeterera tufune abantu abakozi abalala abajja okuwa empeereza wadde wakyaliwo obuzibuzibu naye baweereza abantu mu mbeera nga bweri banaabalala tulaba ate ekinaakola kinaddirira. Bo abasawo abagobeddwa baganya okwogerako naffe era nga babadde beebalamazi kamera zaffe. Oluvannyuma bayingidde akafubo n'abakungu okuva ku disitulikiti y'e Wakiso wamu n'omuwandiisi ow'enkalakaliro okuva mu minisitule y'abakozi ba gavumenti gy'abategeereza nga bwe babadde bawumuziddwa era nga n'ensonga zaabwe zigenda kutunulwamu. Abasawo b'amagye abawerera ddala 7 okuva mu ddwaliro ly'e Bombo kw'ossa n'abalala 7 okuva ku disitulikiti y'e Wakiso kati be bali ku ddwaliro lino ery'e Nakawuka naye nga bano ba kiseera. Lwaleero eddwaliro ly'e Nakawuka lizzemu okuggulwawo nate era ng'abasawo okuva mu kitongole kya UPDF ekikwasaganya ku byobulamu be bayambye kukujjanjaba abalwadde abadde bazze olunaku lwaleero. Ye minisita w'abakozi ba gavumenti Mululi Mukasa wasinze n'agamba abasawo abagobeddwa bagenda kuyita mu mateeka okulaba nga bafuna obwenkanya. Stephen Tugyarugayo, Kingdom TV, amalindirire. This is Kingdom TV.